kati guno gwe bayitira ddala omukwano ogw'ekimmemmette. Omukwano ne gutakoma mu kugenda mu kuziika ne mubeereeyo bangi ne mulya emmere, naye tayimu we babeera ng'omuntu bamaze okubeera nga bamuziika buli omu n'akwata emmotoka n'agenda n'ataddayo kubeera nga alambula omuntu gwe baziika. Rich bwe yakomyewo mu ggwanga eryagala nsuubira kati be basama n'akwasaganya ne Tamale Mirundi Junior wamu ne Bruno K bambi ne baddayo okubeera nga balambula amalaalo g'omukulu jajja Ichuli Isima All Access. Bagenze n'ekimuli naye nandyagadde okubeera nga mbalambuliramuko nange kati ni waneno ke mmanyi ku ddiini. Bambi Rich yabuuzizza tebaagala kukola nsobi na kintu kye batamanyi. Ekyo kirungi nno omuntu waabuuza n'agamba bannange tuzze n'ekimuli, naye ekimuli abasiraamu bakkiriza obbateekako ekimuli. Omukadde n'agamba bannange tebakkiriza bateekako kimuli, naye ng'egye mukireese mukiwummuzeeko then kirage mbu munnange okusinza ku intention yammwe then kijjibweko. Naye waneno ku SMX Media nandyagadde obbategeeza nti ddala kituufu abasiraamu tebakkiriza nsonga za bimuli, naye asinga wabadde wakitegeddeko bulungi at least ez'ekimuli wandizikwanze taata we, wandizikwanze maama we, wandizikwanze oyo omukyala ali mu kubeera nga ali, okubanga ebimuli obiguze oba emitwalo 3, 4, 5 oba 7 oba mitwalo 10 zonna ze babikuzizza, naye ogenda biteekako bivundiraawo omusana gubyokye, tewaliwo kintu kirala kyonna. Omufuta agenda ganyulwamu okujjako ndowooza ate gwe omulamu oba gwaganyulwamu ng'okoze ekintu ekiweesa ekitiibwa, naye omufu abeera takiganyulwamu. Naye ate ezo ssente wooziwa omuntu omulamu abeera agenda ziganyulwamu. Kati ng'oyo omusikadde gwe mwasanzeewo bw'ozikwata ssente ezo n'ozimukwanga abeera agenda zikolamu ekintu kirungi, naye agenda feelinga comfortable okubeera nga munnange olunaku werukya nga entaana ya Isima All Access eriko omuddo kimwanguyira nayo gukuulakuulako awo, kubanga munnange alina abantu abamwagala oba bajja okubeera nga balambula ku Isima naye ne bamukwangayo emitwalo 5 ezandiguze ekimuli ate ne ziyamba omuntu omulala. Ensonga lwaki abasiraamu bakiisana mu bwangu omusiraamu okufa ne bakuziika enkeero oba ne bakuziikirawo sinti because twagala okwanguyiriza okuteekayo, nedda. Ensonga y'okwanguyiriza okuteekayo ebeera eyamba ggwe ng'omuntu. Omuntu abeerawo abeera awunya, ate buli lwabaawo expense ziba zigenda. Aba funeral service babeera be bamukolako baba baagala okubeera nga omulambo gwe bagutreatinga bagukuba eddagala. Abantu abajja okubeera nga babakaabirako mulina obbaliisa mulina obbanywesa, kati omuntu oyanguya omuziika emmali esigalawo kwasaganya ab'olwo olunaku esigalawo neyamba bamulekwa. Webityo byagenze maaso nga Richie, Bruno K wamu ne Tamale Mirundi Junior bagenze okubeera nga balambulako Isima All Access omugenzi gwe baakuba amasasi era bw'atyo n'afiirawo. Naye nga sinnababeera nga tugendayo eyo bambi neebaza abantu bonna abakola kye basobola okulaba nga tutaasa obulamu bwa mwana muwala ono Babirye Sumaiya eyajja omuliro mu nnyumba bambi ebisago byalina by'amaanyi. Yeetaaga $2.5 okubeera nga alongoosebwa asobola okubeera nga atereeramu, naye buli lunaku yeetaaga eddagala lya $2 ka tyubu ako akayero ke bamusiiga ku mabwa n'obulumi bwalimu. Singa tufuna muzira kisanga buli lunaku asobola otuwaayo $2 bambi tuba tweyanze nga tweyanzizza nnyo. On top of that bambi mu nnaku zinene enkulu twabadde tusabye omuntu yenna alina kyasobola tumusondere ettu tugende tumukubeko ettu ly'ennaku enkulu naye zinaaziyitemu ng'amanyi mbu waliyo abantu abamwagala, ng'amanyi nti waliyo abantu abamufaako. Mwana we tosobola osonda buli ky'olina nga we nagambye mu sitoli yange ewedde nti bambi waliwo yansindikidde $1,500 nga lwasobola neera tulweyanza. Weebale nnyo ennyonyi ddala gwasobola $1,500 asobola 5 asobola $1,000 asobola $5,000 $10,000 buli kimu obusobozi bwonna bw'olina tujja beera tubweyanza wano ku SMX Media tusobole okulaba nga tutaasa obulamu bwa mwana muwala ono Babirye Sumaiya eyajja omuliro, bakadde be ne bafiiramu muliro ne bato be ne bafiiramu muliro, ye yasimatuka naye ne yasimatuka yennyini osobola olaba embeera gye yasimatukiramu nti alina obulumi bw'amaanyi. Tweyanza nnyo tweyanzeege buli agenda osindika akasente ku namba y'essimu eyo. Lugaziye musalamu kale sebo nawe gyebale number one. Mwate mu byakyose yankoyo okujogera ekisiru twakoye okulaba ng'obeera ku live gundi n'enyenyanyenyo segera yasazeewo siza wallahi ne wallahi kwe wangu otadde mu nnyose eno njagala bulijjo siye ne emotion Jesus Christ blood n'otuula bulungi yo neryoka ekulaba omwana kontenti wo wakabi kale mwana nasanyusa ennyo siza abantu bonna baali batakotinze
naye ate ondetedde akantu bulijjo kendrini nkagala kano naye ondirira Bungereza genda tuuka waawo bannange webale nnyo natuuka nnyo wali nendala bakirongo ne baŋŋamba nti no ate eyo omusajja gwomanyi yakyuka nnyo yes webale nnyo babebi okitegeera webale okyusa obulamu siza mwana nange nze nnyini kigezezaako kula kyali kinzise nali nfudde mu muzira nga mpedde naye nenkomawo by God knowing gambye siza kizibu nnyo okuyitawo nodda notekeno setting amufiti nange abantu kyebaŋŋamba naawe wennyini okitegeera tewaluzize taaki wadde n'akantu n'akaki n'akamu comedy store wadde leero ekiro akaneve muzije mu comedy store sigendangako ku comedy store leero ngenda kujja comedy store mwangi please mwangi nze nzija kulaba sizi oliko nani tuliko ne ogwo gwakuja bagira ate nkya ngenda Dubai ne wininwaji. So ladies and gentlemen, ndine Siza ndi very humbled waka wange okubanga asimu abantu newetubanga tetukanya naye nga balaba nti at least 70% kyoyoteekamu nnyo nzukusa abantu era ndi very proud nsanyuse nnyo Siza wongambye ekirabo kijja nenzija neŋŋamba we wano wenyini muganda wange mwebale kulongosaawo mami nakyagalanga ne Isima wange Isima kati yandikira Junior ne Rich ndoza kambawe yawamu zingina sabanga omusajja omukristaayo tuwe yawamu masi simanyi nnyo kusaba ayi Mukama Katonda tusabira omwoyo gwa muganda waffe Isima ogujajingise kisa. Isima yali musajja w'abantu yali musanyufu era tusaba nti yonna gyali eyo omujajingise kisa. byonna bye yaleka legaseeyo wano tuli basanyufu nti Mukama ekyagenda mu maaso era ffe eyitiramu ffe baganda be bafaani be ne famire ye era tusaba ogumye famire ebeere strong nga ffe tetuwonanga ku kyatutuukako okuvibwako Isima naye kimanyi nti Mukama gwali waggulu eyo gwatugumya kuba gwatusinga otutegeera pulaani zo zonna tetuziwakanya. Kino kikusaba nga tuyita mu linnya lyo Mukama waffe. Amen. Ongoseeko wano musajja wange Isima waffe eyali omusanyufu musajja waffe yabeeranga musanyufu buli ddakiika yali kyali waffe nnyo naye nga mwebale mukuuma mwebale mutukuumira musajja waffe tubeerangayo nga tumusubwa naye twagambye katujje muganda waffe olwavudde ebweru liki ne tugamba katujje tujje awo yali musajja waffe nnyo yali muntu w'abantu. Simanyi oba abantu bajjanga ne bamukeberako abantu batera okujja mu gwokutaano gwali gwakutaano. Yes. Okay, that's good. Okay. Okay. Ninga mwebali nnyo bambi mukuuma mwebali eddala. Kituufu. Mami webale kulongoosaawo tugenda katugule kasukaali
tuguleyo kasukali n'abato bano tubagulireyo ko ku biskuiti balabe bakuumye wano munnaye bukyanga tuvaawo wano era be babeerawo ate ekijja okukisanga nga tekinnazika kiba kirungi nnyo munnange kiba kitegeeza aliwo ababeerawo ate abakola ki ababeererawo era tujja kudda jjajja yikyuli byonna we yali musajja mulungi teyalina buzibu n'abantu kale sokoleta essimu eyo twekubye ku kafaanani wano katono Richie sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.